tukuza mu sindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika. Kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap sendi TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo. Kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu. Abali mu UK ojja kufuna pound 10, Europe ojja kufuna euros 10, USA ojja kufuna dollars 10, Canada ojja kufuna dollars 10. Ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli. Kati gwe abadde atawanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo. Okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala. Shukra Herbal Solutions ekatwe abakugu mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga tukozesa eddagala ly'obutonde gwatawanyizibwa ulcers, ekigalanga oba ebizimba jangu ofuna obujjanjabi. Ate gwe wa syphilis oba muyite kabootongo dduka misinde kubanga wano ku Shukra tumujjanjaba n'awonera ddala. Naawe ataggwako infections tukuwa infection pills ku bbeeyi ensaamusaamu. Omukyala nga tozaala tulina eddagala erisembeza amagi ne tube cleanser ng'eno eyoza mu nseke. Oyagala mazzi agamansuka oba gana agaseerera jangu weefunire ka more squat ne ka water flow on'okusalwako omugambo nti akulozaako yadduka. Koka 3-in-1 kaayitiridde anti kawoomya supu ne kamufunza ate ne kamubugumya byonna mu lunywa lumu. Naawe ataafuna mukisa kukyalira nsiko weekwate ka pulling gel ka Shukra ate nga tulina n'akasenge ku ttabi lyaffe ekatwe basenga abakugu bwe banaakuyambira mu nsonga z'okusika. Ate gwe ayagala okugejjesa bbiini obeere ne kinambaale bwaguuga tulina clit oil ekuwa size eyo yennyini gy'onoonyeza ebbanga. Gwe omwami ayagala okulwa mu kisaawe tetukusuuliridde twakukoledde ka jab ointment nga kano naawe yakozesaako enkola y'okwematiza oba giyite masturbation kajja kukolera oddeku original. Oyagala kusala mugejjo naye ng'obudde bwa jimu tobulina jangu tukuwe slimming tea. Naawe ayagala okugejjamu tulina weight gain products ez'enjawulo ezigenda okukyusa endabikaayo. By'osiba bikutuka oba bandoga wagifuula ng'ombe wuwo tulina lack powder ne kyambuluzi agoba ebisiraani n'ebyokoola ebisibya emirimu gyo. Gw'alina omwagalwa eyakubulako jangu tukuwe Caritan oil ajja kudda zambiro. Ate gw'ataweebwa jangu tukuwe kamuweebwa extra olikomawo kwebaza. Tutunda kamu ate nga tusuubuza n'okusuubuza. Gw'atwetaaze tukubire ku nooti 751 884 43 14 oba ku WhatsApp ku nooti 777 74 85 73 ne ku nooti 744 85 68 77. Shukra Pure Herbal Solutions. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndina omukulu Gabriel Buule. Zijega ngofire enviri simbi. Kale. Waliwo kyana ekyagambye ku show ya Navio mu principal asale enviri. Naye kati bamusuubira akola ebintu bimeka. Naye baaba ebyokusaaga nga bizze wali. Principal akikuba ennaku zino. Eggulo siyo yabadde egundi luwuuka mayuge andi lwagende nzijukira luwuuka nenda balamu ng'aga nti lwadde lunaku lw'akatale bwakyagenda ku lunaku lw'akatale buli omu nga gyali wabula alina ebyobufuzi MC Nomani n'amugamba ku Facebook n'amugamba sebo olekerawo okwetikka abantu bajje ewala ko Bobi Wine ne bano nange nabajje Nigeria namukanyugamukko naye naye ng'ogamba otya ntyo tuludde okulabagana nkomyewo ebyobufuzi anti obimanyi politics yes naye nga kati tukomeddewo ddala Kasuku luli manyi bino bintu bya buntu nti wabaamu ebintu ebikuchallenginga here and there tombuuza mbu ate lwaki entambi abaawo project eba ino tambula naye mulabamu ebikyukakyuka mpola naye tewaliwo waliwo abagenda
Kasuku yagoba Buule ate oleeta omuntu ate omugoba obaako waliwo yagamba bwewagamba mbu waliwo yagamba mbu waliwo pasita yagamba oli ntoddamu mukyaza oli nayagamba nti mbujingo mbu yaŋŋamba nneme kuddamu kukyaza nembagaaga amateeka nze basobola okugampa tasobola ekyo Susan yayandikyogedde tasobola kigamba Kasuku kuba era ne bwakimugamba nze nkozesa fujjo Kasuku ne Susan nakugamba ntonkyaza ngero olutuziza ntambi nga ntuula kale ng'ogijjawo nga nze njogera ebyange kubanga abannanga kisiboogerangako simanyi oba gye bali ne wabeera I don't care ne watabeera I don't care musajja wo Biini yatemye yayiseemu kati ali Canada Kidomole ye yakomyewo Kidomole naye tannadda mulaba ali mu kamera ati naye bagende ne ku njiri omusumba ati tamwogeraho naye njiri yange omusumba agamba kakati mwawulira dustbin ng'agamba ani ate nomanyi waliwo omuntu gwe bayita dustbin nokonectinga wali mbadde manyi ebyo byaggwa tebiggwanga ebyo omanyi ebintu ebimu biba personal kati nabo bambi obasaasira ebintu ebimu biba personal omanyi waliwo omuntu yaŋŋamba naye nga tetulaba mukazi wa Kasuku yagamba mukazi wa Kasuku si news anchor bw'anaafuna omulimu ku NTV ng'asoma mawulire nga mumulaba kati ffe tubeeramu obwo obulamu n'omukazi agenda okujjayo ng'omugamba munnange ogenda kumira pini gy'otokola ki gy'otomanyi bwe bakulaba buno obulamu obwaffe buki buzibu olumu nasanga ojjowanigagamba nemugamba kiki nti omukazi avumye omwana ku guuni oli avumye muwala wange kuki ku Facebook nemugamba byebyo kati gwe walina kumbulokinga nodde ebbali kati nze ekyo tekindya kakati ng'ogambye omwana wange ali agire so what if she's ugly gwotubadde togenda kuwasa bikwatirako waawo ye bannange beauty bagipima bati abaana bereetera ku ntabaawo kati ebyo nze ffe twakona nze Kasuku waliwo ebintu byataakyasobola kuŋŋamba kubanga nayiga society eno bwekola eno society y'abantu abali sorry munnaffe omugenzi jjajja Ichuli agamba nga tulina abantu abatradingira ku bambi gundi bambi ntambi obwo obulamu tetububeeramu ekitegeera iffe obulamu bwe tutambuliramu bwa mazima meereere ye principle gye nasinga okukwata mu mawulire genda obulira amazima ne gakola ki gakaawa kakati nze siriwo okukubuulira ekyo kigenda kunyumira nyina kubuulira kyenteekeddwa kukugamba kali mulimu ebintu waliwo kyetuyita disorders ezibeera mu bantu eziri illusional nti omuntu n'oyogerako n'agamba mulimu ebintu bitakulyanga era nakigamba ntambi nti olina omugamba ati gundi akayimbako kabuzeemu n'agamba naawe ojjoyimbe that is rubbish ezo layini jangu naawe ojjoyimbe the world doesn't operate like that waliwo bantu bwogamba naye gundi gwoyogeddeko omusinzaaki that's a line for most stupid people gundi omusinzaaki kati Kasuku bwoba osinga andyawo ekitegeera we need to understand that the world is like whatever sand ensi musenyu abamu baguzimbisa enkoko ne zigulya ate abalala ffe ab'empigi netugulimako amayuuni ekitegeera ebintu bingi nnyo aye n'ekirala gwabeera moved by what someone says olina okumanya gwakava mu university juzi waddayo mwalina general question bagiyita micro ne macroeconomics naye tulina kyetuyita opportunity cost when alternatives are foregone when choice is made ceteris paribus nti bw'olaba channel zino ziriwo nnyingi waliwo Kasuku live kanjogere ku z'abatanyingi waliwo ya mukwano gwaffe Uganda byogere vibes Eugene endala ng'olanga vibes gitekunyumira genda olayo Uganda byogere nkitegeera
ate n'ekirala nti kasuku bwe tukizirowinga ku channel bw'oba toyagala ntambi muleke domuvuma ogwabonaabona linda olabe anko kyamagero kyamagero bw'aba takukoledde ng'olinda senga asidi senga asidi bw'aba tagize ng'olina te kasuku ye muvumbuzi buli kaseera aleeta buli kaseera aleetayo mupya oyinza n'okulinda toka ntoko ku lw'omukaaga n'obeera okwo kati ate kozesa nnyo n'akagundi ka mute lwolaba sendi ayogera nga tomwagala nga ng'osirisa ekitegeera so kijja kukuyambako obuteewa butwa naye ojja kuddaawo okaddiwe ekitegeera aye naye kiranze nayiga eno society gye tulimu mwami Museveni yaweaponizinga poverty kati bweweaponizinga poverty abantu bazaalibwa mu bwavu kati bazaalibwa mu bwavu ne baluzinga empisa n'okutegeera tyosanga omuntu nga buli kimu alaba kintu kikyo mu bulamu kipya mu bulamu abantu abamu ng'obusungu bwamukuliramu it has become something like an adaptive DNA nga ye ali awo twabangako n'abaana nga bagamba nti ewammwe temulina na bbaati lya langi ebintu ebyo byekite ebyo nti kati ye akula ebbaati lya langi tebalirina kati oli bwazimba ebbaati lya langi ngagamba probabbi walya ekitegeera tewayogera nnyo ekintu naye Buule olabika walya ekitegeera nze olwono ne mbaddamu bubi nalya nnyoko ekitegeera nti omuntu tulina abantu abeteekeddwa nti nga be emitima egyabwe giriko obulumi nga be tulina okwogera birina kubanyiga biwundu ekitegeera ng'era ng'omuntu bambi okubeera comfortable ne conversations nga zino ng'olina kuleeta father kiibi ate kati oyo tajja nabajjamba beetaaga nga bafather luzindana ekitegeera naga mwana nkankuwa omukisa olina baleetanga nga bapasita bujingo babanyiga ebiwundu ekitegeera kati obwo obulamu ffenna tulabe ku nnaku naye tetujambala nzeyo nzeemu ndi mukawumu mbadde ngenda kukubuuza nti problemu eri ki leero ng'oli mukawumu abantu babeera okusibu ne bavumira ddala abantu ndwawo okukebera message za Facebook nasanze message nga 20 ng'oli anvuma waliwo message bamaze wiiki mmeka oli yanvumira ku Kenzo naŋŋamba kale oyo omwana omulaba tolina kyomusinga kebe engatto ize engatto simaya zigula Mississippi simaya miti naye nagenza okukebera ekifaananyi mukebereko ng'ali awo yenna ali awo alinga mayiti gye batanazinga nogaa katiraba ono waliwo eriwala eryo lyayingizaamu olabye nze kava yange ku Facebook ebakawala kange kajogedde naye easiest debate olinga nekyana kye I think I have one of the most natural children very beautiful young woman awe mudde omwana nagenza omukeberamu mu bifaananyi my member kebera profile ng'ali awo bambi nga mu profile ye waliwo yapostinga ng'ayomba ne bbayo bambi bbayo yamulekawo kati nga waliwo waliwo ng'atudde mu bitebe bino ebya face bino ebyomukyalo bino batuuzaako obutambaala ng'asala keeke zino ez'ogumu ekitundu ng'agamba x kikulume kakati laba ono kakati ebo otandika omuddamu osobola omutta kakati abantu ng'abo nze bulwemu bikulange nga Mukama bawo okumanya bawo okutegeera bajjanjabe bagabirire okitegeera ffenna twetaaga naye Mukama ate waliwo abali muki mubwetaavu obusinga kubanga kati ekibu misguidings alowooza sente nze nyina sente zateekeddwa okufuna zonna nze nazirya kumbe nange ni muwojjere munne oyiya buyiya kati bwe obulamu bwe tuwangaaliramu otherwise mugamba mutya gye tuli tetulina nnyo buzibu ogamba otya Uncle Buule nti ebintu mbirabanga bwe mubiraba weva etandise kiri West Africa awo kitokota hip hop star bamugobye ekalulu yagamba nti abe ba hip hop tebajjasobola kufuga yagambye tukube endoolo yagambye tukube endoolo make a noise waliwo mye yamukozeemu akayimba mu Nigeria make a noise waliwo nekubyeru nagamba wulalala make a noise wulalala
naye kyasinza okunyumiza bwe mubeera nga muwagira gavumenti oba omuntu yenna alina amaanyi mwegenderezenga nnyo ebintu biswaza abantu abakwetoolodde ne bebekwewaza bye bakuvaamu new vision ye Gabon bwe bamaze okuggyako omukulembeze ali bongo new vision nga abakozi tebakyuse lwe lupapulo olubadde lumuwaana ne bakuba omutwe nga gugamba a spoiled child who was born in Congo Brazzaville and raised in France with the life of a hip hop star has fallen. Bebagambye omwana omwononefu eyazaliwe Congo mu Brazzaville nakuzibwe France nga yeyisanga omuyimbi wa hip hop agudde kati wali mu kika agamba omuwandiisi agamba nti abadde tamanyi kigenda mu maaso mu ggwanga nti bamukuza nga tamanyi na nnimi za nsi ye nga tamanyi na bikwata ku bantu nga ye kyamanyi kubeera muyimbi gwe bakwasa eggwanga yali ayimba yatandika nga dansa b-boy awedde emirimu kati b-boy bw'atakola Congo n'atandika ki sukusi ekitegeera lumba ng'azinagana ag'abaawiro ng'azina mabaala kitaawe n'amulwanako kubanga yali omulenzi omukulu ekitegeera namugamba bweyagala kuzina agende France kati bw'agende France ago mu baana b'abagagga bali nga batunulira ba Jay-Z n'atandika by the way kyenjagala okugamba muve mu baana b'abagagga bapika President Ali Bongo is an awesome hip hop star ye rapper waddala yali akitegeera nga line zinoga lwakuba nino ojja kutoba ebigambo oyinza obutabiwulira ayimba mu Lufalansa naye nga line zo ng'akuba lines ezo era n'akolako ne concert ewaabwe Togo ne Cameroon ng'ajja n'ayimba ekitegeera okusoma kwe teri amanyi kye yasoma lwakuba ye abagamba yasoma ne taata we yagamba yasoma kitaawe n'afa ne bamukwasa ki obukulembeze ekitegeera nga taata afuze akalakasa eggwanga myaka 42 kati omutabani yabadde avuze emeka 14 naye ekusinga okusasa ku mwana oyo nti yalwala n'asooka yakubwa stroke n'abeera ng'akankana bwati naye abadde akitsitirwa kyayagala obbafuga ekisinga okusesa nti bakola Christmas ze tuyita Christmas nights abalaba Christmas carols nezo Christmas week mu America bayina engeri gye badecoratinga ne bakola omuzira ne bakola obuliga ne bakola fasa Christmas bobo oyagala okulaba osobola okulaba performance ya Beyonce gye bayita Ave Maria waliwo akayimba ako engeri gye badesigninga ebintu ebyo omuyaye agende France n'agula omuzira oguli fake ne bagulete Gabon balabike nga bali ebulayi nga bali zezensi bwe zifaanana naye ensi gye twogerako Gabon era okubeera n'obukulembeze obubi kibi nnyo ensi gye twogerako Gabon population ya Kampala esinga eya Gabon obungi naye ng'ate Gabon nsi nnene nnyo singa ka Uganda ekitegeeza ettaka erisinga tebalikozesanga yensi esinga okuvaamu amafuta mu Africa yensi esinga okuvaamu waliwo cobalt marble waliwo ebyobugagga ebyo mu ttaka bingi ate yensi esinga okufulumya olubaawo ekiyitibwa nti lubaawo okitegeera naye omuntu w'e Gabon mwavu nnyo okufaanana omuntu abeera Namayingo. Namayingo is one of the most poor districts in this country. You come and dispute it. Namayingo, Bujiri, those are the most poor districts. Luuka, genda ku bizinga eyo. Kati atogende Karamojawo, na kapiripiriti na park. Okitegeera. Abantu baavu ekyenkanidde. Okitegeera. Kati waliwo kino kyetugamba, waliwo abantu bagamba, ne mwayimbidde president tubonga naawe, ate kati mwayimbye wa muhoozi. Badictator ba Africa bwe batyo bafaanagana. Nti yadde nga kitaawe Omar Bongo yasiramuka n'abaana ne bazaalibwa nga basiraamu, baasigala nnyo mu bulamu bwa music w'ensi
era ebyobufuzi byabwe babadde babiddukanyiza nnyo ku music w'ensi era n'akaluka n'akasembyewo bamale bamukukumule mukono mu kibya bamale bamutwale nga talinnya make a noise yakutte babebe kulu abayimbi b'ensi ab'amaanyi awo bonna ne bakola akayimbe very good song bakayita ali era atandika video y'oluyimba etandika ng'agamba je suis ale bongo candidat le beaucoup nti yenze ali bongo candidate asinga okuba n'amaanyi okitegeera era mulamu bwe abadde tabeerangako musaasira bano abantu bagamba mbwe oyo anaafuganya abikkula obukuzi sipiiki please mutemunalaba nsi abantu balabye ensi ali bongo abadde agenda campaign trail n'atuuka n'agamba n'akwanika omukono n'agamba masibuku kitegeeza thank you so much thank you very much masibuku nga yebaza bantu kati bwe bamala n'akwata microphone n'asooka abayiwamu luga n'ayimbawo n'ayimba nekyo nekiggwa n'alinnya emotoka n'agenda bye campaign namala nawangula akalu 99% nga talina kyayogedde kiri constructive talina kyabagamba mutugenda kukola kino era oluyitawo wali nga bamuyita ng'agamba nga mwa ali ondimba bongo okay n'asweyalinga ekitegeera bwezo bwezifaanana kati ensi eyo era eriranye ensi endala bagiyita Cameroon. Cameroon waliwo omusajja amuyita Paul Biya oyo yafuga neerabira nti afuga mu mwaka gubeeramu emyezi 12 emyezi egisinga gibeera Switzerland ku yachi muzita yachi ng'apoye okitegeera namula ataswala natambula bulungi agwa n'oggwa nasisinkana munnamawulire bamuyita Jean Pierre Bekolo oyo bamugobe Cameroon talinnya oyo mu Cameroon yajja mu Euro Film Festival mu Uganda mu mwaka gwa 2018 ne musisinkana Bekolo n'atunyumiza Cameroon weefaanana yakola documentary ekwata ku president wabayita le president ekitegeera le president oba giyite letter to the president naye alaga Paul Biya yakwana omuwala e Niger nsebaliraanyaawo mubendobendo lyerimu bwakwana omuwala e Niger n'agenda e Switzerland gy'abeera omuwala n'alwala n'afa kati bw'afa ba ADA ne bamugamba nti omuwala afudde Paul n'akaaba nnyo amaanyi nekubanga nti yali amwagala obumanyi buno obuwala bupikini mama de bwalo ekitegeera kati bwanyiiga ennyo n'agamba noga balina ne cabinet meeting n'agamba bayise vote bakole okungubaga mu cabinet president afiiriddwa girlfriend ne bakola okungubaga nga gavumenti n'alagira bagende e Niger baziike n'asindika ne minisita we baminisita be n'ebyokukola kw'okuziika omuwala ne bamuziika era baali basabye ne gavumenti ya Niger bakube emizinga amasasi ku lw'omuwala gavumenti negaa nti kigenda kutuswaza kubanga tulinamu abasirikale mwaffe ati ono omuwala atali musirikale bantu bajja nyiiga ne bamwetondera naga akale muziike bwe baziika wayitayo emyezi 6 ng'ava e Switzerland n'atuuka eyowunde Cameroon n'abagamba muntu aleke wa girlfriend wange Niger wano wambowa minisita n'amugamba ti girlfriend ki nti n'amugamba yafa kati bwe kimugamba nakola executive order minister agobe lwaki ongamba fake news lwaki obika omuntu omulamu ekitegeera minisita n'agobebwawo ekitegeera bano ne basirika bwe basirika president n'akwata ekkubo n'agenda we yatuuka ne ttiimu ye newamugamba omuntu yakola ki yafa naga sorry mbadde nabyerabira n'akuba Cameroon n'agamba oyo mwenji muddiza ekifo kye abantu bafuga
ne beerabira. Njagala okutegeeza nti olumu mulaba ebintu ebibeera mu mawanga ge tuwangaliramu gano nga mutuufu n'abatuufu nga tebabimanyi. Era zino layini ani afuga eggwanga tozitwala nga innocent people babeerawo nga tebamanyi kikola ki kigenda mu maaso. Kati gye tujja mbojje waŋŋambye okunyumyako nti gundi eno nga France yakawamba nga France etutte Gabon ng'ettwale lyayo waaliwo ebika ndowooza biri 6 nga bw'olaba Buganda biki tribes naye nga tribes ezo zonna zirina kakakwate nga bw'olaba wano nti Abaganda Abanyoro n'Abatooro n'Abagwere oba Bagwere walina obuntu bu traits obubakwataganya n'ennimi zaabwe zikola ki bantu kakati ebika ebyo France bw'emala obbawa independence ne bidda kati Omar Bongo taata wa Bongo waliwo omwami yasooka awo oyajja ebika ebyo n'abiwa amaanyi bisobole okwevuupinga kati Omar Bongo bwajja ekyontayi n'atandika okukozesa ebika okwerwanisa nga favoringa ekika kyabwe kibayita ekyabatekke naye nga n'ekyabatekke kirina omukulembeze naye nga yennyini yafaanana nga ki omukulembeze ekitegeera nga kirina omugabe waabwe naye nga Ssaabagaba atuula Ntebe ekitegeera kakati bw'abikola bw'atyo enkola gye yasooka okukola era yali successful nti yaddira ebika ze twanise clans ne turning against the leaders ng'aziwaki ng'aziwa ssente okitegeera kakati ekyo ne kikosa nnyo abantu abo ne babeera nga tebalina identity ennimi zaabwe nnansi indigenous language ne zituuka nga mu Gabon essaawa ya leero it is 10% of the people who can speak indigenous language olulimi olukozesebwa Lufalansa ekitegeera era kizibu surviving mu nsi eyo nga tomanyi Lufalansa n'oluzungu lwa bbula nnyo ekitegeera ate jjukira baliraanye capital city y'Olufalansa capital city y'Olufalansa ogimanyi Paris Congo Congo abantu abasinga okwogera Olufalansa mu nsi yonna the biggest number of French speaking people bali Congo balinidde tu Congs ekibuga ekisinga okwogera Olukongo mu nsi yonna Olufalansa mu nsi yonna is not Paris Kinshasa it is not Sejomo not Marseille it is Kinshasa population nene ate bonna lwe lulimi lwebakola ki lwebamanyi ate eri balutwala nti Congo balina ennimi zaabwe nansi Nandi Lingala Kiswahili naye kakati batwala nti omuntu ayogera Olufalansa oba elite nga fano twalowoozanga nti omuntu ayogera Oluzungu aba ayina ky'amanyi nnyo nsooka tufuna bambidde n'akuwa zikkoto mu ppuku engera neyewola entebe kale kakati tugende maaso obulamu ng'obwo yatuuka bano n'aba white washing nga tebalina group esobola kugaa nti tudimandinga kino kati dimandi z'abantu ne zifuuka ku individual nti kakati gwani nti nze Balamu nkitegeera kanjogere ku atanyinge nti Balamu nti nfunye omukwano ne president nti eki kyenkola bwe njagala otwala abayimbi ba president nkisoboka nenfunayo akasente NRM bwe netuusa ekigundi kyayo nja kutunda soda n'amazzi ndi supplier nti bakugamba tukyuse gavumenti musajja akoze naye nga byakoze biri mu njuyo na mu nsawo yo n'abavubuka abatono b'okola ki b'okozesa nti obulamu ne butandika nga buli muntu akyesinga kiki mu ye nalabyeko vidiyo emu nga president ali ku campaign atambulako mu ggwanga president we Gabon abadde previous musajja n'ayimirira n'amugamba ayogesiza lulimi Lufalansa n'ayogera nnyo nawuliza clip eyo ng'amugamba nti twakufunanga kirabo tetulina president gwe tusobola kufuna atava mu famire yamu ekitegeera n'amwebaza n'akola bwati ndira president atagamba twakufuna ekitegeera
naye nalabye abantu nga president bamutopolize nga abantu amazina gabagwa mu nkete baba kitegeera kyabadde kika kati ensi bwezityo bwezikola ki bwezifaanana kati wano mu Uganda juzi twafuna President Museveni bwazaagira nti twatuukanga tribes ezaaliwo ez'amaanyi ng'obugabe tebukyaliwo tegeera nti baba turnings against yourselves ne mutuuka nga ne kyemuli temukyakimanyi ne mukikyawa ekitegeera n'ogenda olaba nga n'abalala abaddizibwa ne babafuula nga beerwanyisa bo nga bo beerabamu obuzibu nti bw'otuuka mu Bunyoro Kitara ekitegeera nti Bunyoro waliwo abantu mu mwaka gwa 2018 nalabako ebbaluwa eva ew'omukama wa Bunyoro ng'ewandiika nga yeetondera pulezidenti nti munnange abantu bakulimbye gwe nalonze nga Katikkiro si wa opposition kadaawo yennyini munnange. Hey, I remember that letter. If someone wants abantu abajjukira abagobedde ennyo bintu ebabimanyi ekitegeera kati obulamu ng'obwo nti mutuuka nga buli kimu mukikola ku mmase ow'emputtu by'omisinga out biba bingi ekitegeera ow'emputtu by'omisinga out biba bingi era tewali mistake okulaba nti kyabazinga wa Busoga nti juzi yakyaliddeko president olowooza baba balina bye bagenda okunyumyako kuki president bana bagenda kunyumya ku nkulaakulanya y'abantu ba Kyabazinga teriiwo eri bakatese koolo njokyayo ntukyali wamu naawe ng'oddayo waka. Those are the hardest, those are things bye tutya okwogera naye nga bibaawo. Mukama wa Tolo yayiseeko ewa gundi tubaagala nnyo nze musajja abo mbatu I hold them with I regard naye biba byanjokyayo ate bonna abasinga ati kati atuuse yatuuka n'abalegislatingira n'addira parliament n'abeera ne bayisa etteeka babookya 5 omwezi oba bwasooka kuba 5 sibaba babwongeza ekitegeera ne bamala ne mmotoka ne bakola ki ne babawa n'obukuume ne babawa what else kati Uganda bwetu bwekola ki bwefaanana kati ekizibu kyaba nnyo mu Busoga eyo kati Basoga ne baba misguidinga sisitimu yaabwe nti eyakika kino kifuge omanyi ne obukulembeze bwa Busoga bwa term limit in real life aliko tateekeddwa okubaako in real life ekisanja kye nga constitution yaabwe enkadde bwegamba oyo aba yatuula dde ebbali nga yamala lwakuba it looks funny era ndowooza nabo bakkiriziganya ate muntu abadde kabaka abeera watte tubeera tutya ne kabaka emeritus kabaka alina kufa bufi kubanga ebintu ebyatuukira kuwako Mulooki nti Mulooki olw'okuba wano waaliwo crisis ye yavuga vuzi kalamba okitegeera jjukira Busoga eyo nga Buganda tennalya Busoga n'abakoloni okujja zaalinga chiefdoms okitegeera nga buli omu yeetwala ebibye kyova olaba nti no bano bambejja b'enkono okitegeera bano bayise kizike baki buli balina ebyo ebintu ebyo naye leadership erina okurotatinga bweti ono n'afunako oli n'akwatamu so nti ono omwana gwazadde mbw agenda kukikwatamu directly kati ekyo ne bakibajjako ali ni favor ne system yayita kyovula nti n'ebiwayi byaliwo nti ati kati gundi ali wakadaaga nti ate gundi namuganza faale tuli ku kino nga weesanga waliwo n'abakulu mu Busoga olw'obuuza n'obuuza nti oli omwavu waliwo oba yegabula eyajjanga n'akabulifukeesi ku parliament y'omwavu gwe bayitanga omwavu he was the rightful I hear I'm not here to confirm teekako ekyo kubanga saagala oyogere ennyo bitakwatagana ate basobola kundya siri stranger mu bo bantu bange nnyo ya my people
ekitegeera so abo nabo ne babatemingiraawo kati wano mu Buganda ne batandika kubanga Obuganda ekigambo Buganda kiva mu kikolo ekyokulima emmwanyi ekitegeera emimula gy'emmwanyi bagiyita amawokota ebuganda bw'emmwanyi amawokota oba empokota ekitegeera emmwanyi eba ne gye tuyita emiramwa mu Luganda gyoyita emiwula giba ebiri nti Buganda was created on an idea of togetherness ekitegeera nti ebifo ebimu twalya birye Omumbejje Batenga bwe yagenda n'afumbira omusajja wa Kabaka era omulwanyi Katekusu nibagenda ne balwana. The first female general in Uganda's history was a woman Amita Batenga kitegeera n'agenda n'aduumira olutalo era we wava olugero Abanyolonkwale botidde ginnewayo wetta mulwera awo ekyaggwera yabagamba nti bano Abanyolo balaba ba lugezigezi bambala maliba kitegeera amaliba bagasikirira mugende e Buganda mukuŋŋaanye amenvu tugavundize mu Lwera wano mukuŋŋaanye n'essubi ly'akakuli omanyi akakuli ekagira buno obusisira buno bwolaba biiki bwe butyo ne bakuŋŋaanya ne babubisiwaza wansi nkitegeera bali be baalwananga badda mu maliba nga baseerera nga bafumita ebizo kaakati ne bakuma obukuli eyo no takitiki nkambwe bwe bakuma obukuli omukka ne gukola ekire kakola that smoke ekutte kitegeera kati ffe ab'emmamba nga twaweereza Kibuuka omumbaale ku balwanyi Kibuuka ng'ali mutiti Abanyolo ne baddayo ne bagamba musajja ava mu bire eri waggulu yakubira yabanga muti yalinyanga miti yakulaba jjukira omukka gukutte yalaba muttagala waliwo omusajja ava mu bire akuba olikwalaba Abanyolo ne badduka ne bagamba bwatyo Buganda weeyita mu Lwera nejja newamba kibayita obuddu kitegeera Buganda okwagala osigaza assimilation approach nti yadde bantu bawambi naye basigale nga baffe tusigale nga tuli kitundu ku bo we Buganda okuddira omwami wa Ssaabasajja gwe baawa essaza Buddu alitwale nga tuli wambi naye amugamba sigaza erinnya Pokino Abanyolo bajja lowooza tuli kitundu ku bo bajja kusanyuka balowooze tukoledde bo era wava olugero Abanyolonkwale wotidde ginnewaayo wekolaki wedde Abanyolo abaalisigala e Buddu bwe baalaba nga ate asigaddewo naye ye Pokino ne bagamba ono waffe kitegeera Pokino si Ganda era kyova olaba awo oluganda lwawo luli mu maama taata okufemba kitegeera awo nawe nitufunawo kakati ng'ogjeeko awo waaliwo ebbendobendo eryali lisigadde nga bali ku lwabwe naye nga banafu bo ne bagamba Obuganda nti bannaye naffe mutukuume tetugenda tutwalirwa nkole bebandawula era endagaano nebaawo nga bano baki bakuume kati ne wajja wabaawo n'obutundu obulala buweekula waliwo gana Bugerere waliyo eyo waliwo omusajja Butamanya mwogeza Butamanya byatwala abaluuli awo bonna twabafuna mu ngeri eyo either kulwana oba kubaawo ndagaano kati ono mbwana abakulu batuuka ne babikula bali ne babempawalinga ne baagala obempawalinga babaveemu naye Uganda ya designingibwa ng'edizayininga abantu nga kiri bakkiriza in a bigger picture other than people kyovula mu Buganda nti omukulu w'ekika afa n'agenda isoke bw'obuuza Abaganda wano abeddira emmamba abamanya Gabon ng'aliko osobola okukuba kibooko n'enyooka naye nga bo bammamba okitegeera nti ffe tukimanyi nti tuli bazzukulu bammamba bw'oba Ssaalongo Mubiru Zikwa yaliko ffe tuli bammamba
yabeera Gabon ffe waffe essaawa ya leero mu ssiga lyaffe erya Ssenfuma Ssemukunya ekanyike wali Kammengo mwenva essaawa ya leero Ssemukunya aliko balwana bali abo babiri eri ekyo ekifo twakiba kiri awo tuli mu kooti ya Kisekwa tulinze kiki kibanaavaayo neebwa Ssenfuma bugenda mu maaso tuli bamamba kati yeyo design gye bakola nti bano bamwogeza butamanya yadde baabawa ebifo ebyo besanga era credit ojja bujuwa nnyo ab'ekkooki bo balina engeri gye batemingamu abantu ne babakkirizisa ne bali bamwogeza butamanya balowooza ku ssente ne batalowooza ku bantu nti beeka kimeze ayina ebbaala mwatasobola kunywera ate mu kifo ekikye ayina watasobola kutambula ngate mu kifo kikye okitegeera nti abantu basigalanga Buganda jjo ebali mu DNA nga y'abantu kitegeera nti kati gwe bw'okwata abasajja abamu abatalina mpisa n'abakazi abamu abaweebuuse n'owagana tugende tugambe nti ffe bataka batuwe ettaka ekitegeera ekyo tekijjaawo Buganda ekitegeera abasajja babadde tebali happy ennaku zino anti kati obutabeera bwabwe happy bwe buva mu kiki kyenkugambye nti gavumenti ezifaanagana ng'e Gabon ziweponizinga kye bayita poverty obwavu kati obwavu bwe babufuula ekyokulwanyisa ne batandika nga babukozesa buli kimu mu sense entuufu omutaka ate asaba atya ettaka ng'ate mutaka omutaka ate agamba atya mbuze siri mu busanyufu obwakabaka teba bizinensi obuganda si bizinensi nti Museveni ne bwakeera n'agamba nti obuganda tubwawuddeko nsinga kubwayo nga kubwayo wallahi bitalahi temugenda kufuna mulangira alya bwakabaka oba katikkiro agenda okkeera agambe nti Buganda yakoze ssente nnyingi nnyo musimbe ku magombolola buli omu afuneko obukulembeze it's a service mu Buganda yes kati abantu abateekeddwa okuba ne privileges zimanyikiddwa kitegeera era zonna zakola Buganda ya designinga nga nnono kitegeera kati ate bano kye bataamanya nti Buganda yakola nnyo yazibikira nnyo emiwaatwa egisobola okukola ki okugisaako kabaka ekitegeera nti abakola Buganda abaatuula ennono mu mitiyana ne bakola constitution yasooka mu Eastern Central Africa etali mpandike constitution ya Buganda bakibala nti walibeerawo abantu ne baagala okukozesa ebika okugyawo ki obwakabaka tukoze tutya nti bano bakola nti Ssemunywa ye kennyini ennono zitandikira ku ye ate zifiira ku ye okitegeera nti nti kabaka anaawunzikanga omwana gwe bayita Nnaku nga tannayingira mu nnyumba nakibuuka ali obwakabaka ekitegeera kati bano kiki kye bakola nga Mutebi ajja nga bagamba no I'm from London nga mugamba nedda norms starts with you and end with you ng'agamba ekyo nkijjeewo ng'akijjawo kino kye bali bagamba nti alina okutta omwana oba alina okwegatta ne Virgin n'akijjawo kubanga ennono zitambulira ye yasalawo kati kino kigende mu maaso kino kiveewo era n'emyoyo emikulu egyo emwenda egya Buganda gitya ye okitegeera kubanga ye wanjawulo musukkulumu okitegeera kakati nti kabaka tosobola kubeera mukulembeze wa kika nga kabaka tamanyi oba nga takkiriza tosobola kubeera mutaka nga kabaka takkiriza kyekyo ekisooka kati bakadde baffe bali obutaba na mpisa ti Mengo yo tegenda gwatakola Mengo tegenda tuula nti bakuŋŋaanye obusente oba watafaayo oba waki oba bwaluwalo waffe ate bajje babuwegwa omukulu w'ekika abakulu b'ekika bayina ze tuyita embuga zaabwe ekyo tekiriiwo by default bali Abaganda baali bagezi nti bwe tukwata obwakabaka bonna bonna ne mubusse Mengo muba mu byonoonyi Buganda muba mugiwadde ekyalo ate Obuganda kitegeeza kwagaagala wali oddeko bagakadde mu Baganda wali oddeko n'oleetera kitaawo amazzi ng'ekikopo kizanaga oleese Buganda bulamba so large huge kitegeera nti kakati jjajjange
Gabon nga bwabeera essagala bwaya mu busiro alina obutaka bwe kati mu guno omulembe gwe ng'omukulu w'ekika olina okukola sakozi olina okukola ensawo zibulungi bwansi nga mwekolamu n'abazzukulu ab'ekika kitegeera olina okudevelopinga ettaka ly'ekika lyokola ki lye mulina kubanga ebaddogeti ki yo abakulu b'ekika bosinga bola abasinga bacomplaining tebamanyi n'abazzukulu baabwe ekitegeera nti gwayita omuzzukulu we amulaba ku tv mpozi ye mukiibi oyo nonno omuzzukulu waffe bw'akusanga awo mu kkubo ng'olinamu kasente katende jakuyita nali akasuku katende nze ndi jjajjammwe naye temujja ku kika olwokuba akumanyi akulabye nti ogenda mwokyayo ekitegeera that indiscipline ate nkisa ku Mmengo nti n'Emmengo tetudde budde ku bano kuba empawalinga kubajjukiza byakola kubanga they are rich people they have people ekitegeera abantu b'ebika basobola okuyamba ebika byabwe n'ekino tebakoze eki tebakikozesezza teri nsonga ekuleeta kukola ofisi za bika Mmengo kubanga they have no business there ekitegeera business babeezaawo ino okukola ki okubayisa abwe wakika ino obutaka bwe that's how we are able to develop communities ekitegeera era n'abakulu b'amagombolola bali accountable kuba ebika ebyo gyonna gye bali ekitegeera nti bannonze mu ssaza lyo gundi nti era bakola ne recommendation nti bannaye gundi oyo mutuuze mulungi ajja tuyamba ki ajja tuyamba wano ekitegeera kati yensobi ebaawo kati ngenda kujjira waliwo kana akabagamba waliwo basajja tebabawa ku ssente tubeeremu empisa kiri saadi nti tufunye abantu abakulu abateekeddwa okuba ekyokulabirako naye ng'empisa tebakola ki tebalina lwaki obeeraawo ng'olowooza balina kuwa buwi lwaki obeeraawo ng'olowooza ffe tugenda kusaba busabi osabe busabi bana naye bano bo tebakola tebakola ng'oggyeko emirimu gya kingdom oteekeddwa okukola tebalinayo mirimu like gyabwe omukulu w'ekika mulimu gwa kingdom kigwakola omulimu gw'olina okukola gwa kika era abasinga bakola tebalina bino nti dokita biki nakeera n'akola emirimu gy'emirala omukulu w'essiga Charles Kabonge mukulu wa mutuba gwaffe ekitegeera nze mwenva ekitegeera yatwala ffe ab'enju ya Mikairi Kanjero Bwete ekitegeera n'abalala akolera yasaba omulimu n'akola musajja yategeera eby'ettaka mu Saveya era ali mu Buganda Land Board yagenda n'asaba omulimu akola ekitegeera era ffe bazzukulu be oba omwokyeza oba tomwokyeza akola alina okukola ekitegeera even the prince the princess of Cornwall, Cambridge, whatever, they work. Kakati Prince Charles yagenda maje nga asasulwa si justice service gukola wa ne William n'omulangira Kiweewa gwe tulina omwana omuto gutwandibadooza nti nagenda kusolooza ssente omulangira Kiweewa sebo akola kitegeera era producer wa Kalisoliiso yes ate n'ekirala akyali producer wa Kalisoliiso alina omulimu gwakola ku CBS ate n'ekirala patron wankoba za mbogo kitegeera ayinako omulimu gwakola ate ayina n'ebibye bibata publicizing nga byekolera guno omulembe gwaggwawo n'omulangira yennyini yalyo engoma Mutebi bwe yabeeranga ebungereza teyabibanga mu ma-e gokka he worked nkitegeera kati bano abami kye balina okutegeera kati wa akabasa wekali Obuganda tosobola busaanyawo ng'ofunye abataka 6 oba 7 nga kuliko n'abayaaye nga 2 ennono n'obuwangwa bitandika ku Ssaabasajja Ssaabasajja asobola okusima nampita n'angamba Buule nsiimye otandike ekika ky'embaata era n'amannya Mugalonde ng'otandika kyambaata asobola n'okugamba kyaffene asobola n'okiyita n'agamba ekika ekiganzi okitegeera ye ennono zitandikira ku ye asobola n'okubaaninga ekika n'agamba kino nkisaanyizaawo tekiriiwo
bwakabaka wano we bwakuliyetinga ebika okwakomodatinga abantu abatalina bika nga kyente ente n'abalala ne bakomodatinga abantu abajja nga baganda ggere bajjira ku bigere okitegeera bwe Buganda bufaanana the beauty of it okitegeera kati nze kankubuulire kano kankagusomolere abaami obalaba bonna abaagenda abasinga mulimu babiwayi bisatu kuliko abantu abakulu abalina questionable characters ne kujja kubaako abalina emisango mu kkooti ya Kisekwa kitegeera abakulu bakadde baffe abo batunda ettaka ly'obutaka bwabwe ate kakati bagenze wa pulezidenti abawe si kununula eryo kubagulirayo ttaka ku kibuga babeere wali Masappe n'okuba okyayo ng'essaawa ya leero ne kubika gye bava nga mukulu wa kika naye nga ku kika wali okusalawo ku butaka abaana bamugobesa miggo bamutwala kato kaguddeyo abasinga kati oyo mwami omu nja mubasomera wano erinnya alina emisango ng'ena mu kkooti ya Kisekwa okitegeera mu kkooti ya Kisekwa alinayo emisango ng'ena okitegeera gyonna tebannagitiemula naye bwe bagitiemulira ente bayinza okuba takola ki tasigaza kati mulimu ate abalala nga bo baalya nsowole ekitegeera okulya nsowole okumanyi nti nze ndi mutabani wa Mikairi Alikanjiro Bwete okitegedde era kitange mutabani wa Yozefu Kanyike bansi yaabwe okitegeera era naye muzzukulu wa Ssenfuma Ssemukunyi okitegeera taata wange yafa naye taata tebakola ki tebamuteekera nkomusika tukyaliwo abaana tunakola lumbe tegeera naye singa ewaka bakeera enkya ne balonda omusika ewaffe bwe bamala okulonda omusika nenkola ki nze neŋŋenda neŋŋamba nti aa mulonze Kisuze si mutuufu nze nenkolesa olukwesikwesi nenewaŋŋamyako nze mba ndidde ensowole si musika ku lwa mmase ku lw'okusalawo kw'aba abateekeddwa okusalawo abantu abasinga bajjanga babbuli abamu bajjanga abaana balina okusikira ebifundikwa bato ne bali obwami ekitegeera ekyo kyekikolimo ekikyasinze mu nnono ku bimu ku bikolimo ebikyasinze ekyo ekikolimo kifaanagananga n'omuntu agenda n'atema emiti oba ekisikize kyonna ekiri ku malaalo ekyo ekikolimo kifaanagana n'omuntu akyusizze ekijja ekitegeera oba eddaalo mu ttuntu kitegeera era ebiseera ebisinga ogw'eddalu ne booteri eyoleka oba oli awo naye nga oba tokyagatta ebyo wano mu Buganda tebabikola gwoleebeko omuntu agenda n'atema emiti gy'omu malaalo omunoonyangako ekiwummulo ky'emyoyo n'otema egyo emiti bw'omunoonyangako taggwako bizibu ne bw'omukolera ki asigala nga bw'afaanana nkitegeera paka lwagenda n'asaddaakira enkoko emizimu ekyo nkitegeera n'agizinga mu lubugo n'agiyira omusaayi n'agikwata n'agifumba ne mumwambulula tosobola kutereera egyo emiti tebagitema waleebyeku famire kegenda n'erimu ebijja kusaamuka kudda waggulu okuggyako nga zibasanzeeko beat them anyway kakati emboozi ebeera mpanvu Buule naye obudde butuweddeko kale maliriza kakati bano abantu bo nti ebizibu byabwe bingi kati ate ebizibu byabwe bagadde kubimalira banoonyeza easy landing but easy landing nfu
kati ndowooza tutandise okutegeera lwaki very many people were getting funding to attack the Katikkiro. Ekitegeera kubanga omuntu omu bambi kubanga kubagenzeko kuliko ne mukadde wange kubagenda si mukadde nti taata mwana mu Buganda obukadde obumanyi omukadde akuzaalira omuntu yakuzaalira ebitegeera bwe bityo line saagala kwogera ku kamera nja kubuulirako nga tuvuddeko naye abantu bano kye balina okumanya nti omu kuba nabuzaako munangamba tye mayiga ye ng'alina emmotoka gye yajja ewa Museveni how can we be adults nga muli bantu bakulu naye nga mutambulira ku pokopoko na bulimba nti bola Katikkiro Charles Peter Mayiga asula ku Entebbe Road waliwo n'abajjanga ne bagamba nti abeera agenda wa Museveni lwaggulu naye ng'asula ku Entebbe Road okitegeera tubeere tutya mu bulamu obwo okitegeera Mengo bwekolako akantu oba mu mmotoka oyo Museveni but they should look for facts ate bambi Mengo yakyuka bino ebintu biri open babyogera buli kaseera muli bantu bakulu tubeera tutya mu society eri abantu abataagala kusoma bino ebintu tubiwandiika ate bwoba oyisagala bidisputinga genda owe facts ki ezizo ekitegeera Katikkiro sente ze yali azze ewa president buli muntu azimanyi mulundi gumu n'omuwendo gwazo azimanyi ate nga sente ezo yali azisuubiza Katikkiro yaliko nga zakudelivaringibwa nga zagenda kuki ku masiro era neziteekebwa ku akawunti eziteekeddwa okukola ki okuteekebwako kati where is the problem obuzibu bwaffe buli luddawa ng'Abaganda nga kyenyogera okubagumya mmwe ng'Abaganda nti tetugenda kuvaawo lwa muntu omu asiiwuusa empisa ekyo kiti kijja kusoboka kubanga amu tubamanyi amu ku bakadde baffe ababadde nayo famire zaabwe zaboolebwako wano mu Buganda era lwa double standards okitegeera kati ebintu ng'ebyo mpulira bipya leero naye bagamba okuyiga tekuggwaayo that indiscipline waliwo famire emu gwe ndigikugamba that indiscipline genda nsome ku famire y'abasebuggwawo that is indiscipline erina okuggwa tubeeremu ensa we can be rich singa tuba tukola soft landing tagenda tuyamba ekitegeera soft landing tagenda tuyamba bwe tubanga twagala kasente abakulu b'ebika musabe abazzukulu ekitegeera mwenna buli abazzukulu gye bali teri kika kibulamu mugagga teri kika kibulamu muntu ategeera yes abazzukulu basobola okukwatira ku bajjajjaabwe mukole bizinensi z'ebika mubeera mutya nga mulina nze nnyenyanyo jjajjange Gabunga y'omu ku bantu abasinga abagagga mu Buganda waneeno kati gwe jjajjange Gabunga obeera otyawo n'ekika ekitalina factory yadde ekola obuveera yadde ekola walagi ekitegeera nti ono walagi w'Abamamba ku ttaka lye tulina noga nti n'olema okuyita mu bazzukulu tukole beach nga naye beach y'Abamamba ekitegeera nga sente zivaamu zikuyamba ate nga ffe abagiwummulira nako ne tusasula n'okusasula we need to be creative abaana bali eri mu diaspora they are proud of what they are mubayitemu ekitegeera sebo nono gwalaba Kasuku life leero mbaddemuko ntyo naye nga kyekyo bino bibaawo bisobola okubaawo naye tebibakyusa myoyo Ssaabasajja yatugambye tetubongoota ate luli yatujongera n'atuwa speech n'atugamba yadde Obuganda nga bwaddawo n'ate waliwo abataagala Buganda bubeeyo ate ng'abantu awo kitundu ki kuffe Ssaabasajja Kabaka awangaale nina abagereka agerekera Obuganda ekyo kituli mu ffe era tubeemu n'essuubi tetunyigirangana naye tubeewo for the best of our nasembayo mbagambye nnaku z'omwezi 27 ngenda Malawi ekitegeera guno omwezi kati ali e Malawi nga Munnayuganda onkubireko nyinzo eza hoteli nyinzo okuba nzikoze eki onziwonye mazi naye naawe angattirako ongattirako ka tiketi yako kaveeyo ku 0700 39 16 20 0700 39 ati Gabriel Buule ku Twitter Gabriel Crispus Buule ku Facebook mwelaba